mwawulidde Ssaabalamuzi nga mpa olukusa okwogera Oluganda. Wano Ssaabalamuzi yafugawo, sinze nfugawo. Omuganda agamba nti omwami tafuga mpya bbiri. Wano tuli mu luggya lwa Ssaabalamuzi era yafugawo, naye yampadde olukusa okwogera Oluganda mutegeere bulungi bye tubadde twogerako. Nkulisiza Ssaabalamuzi olw'enkulaakulana eno gye mulabako nammwe okutuusa ku bantu obwenkanya, kubanga omulimu gwa kkooti kutaputa mateeka n'okulaba nti obwenkanya bubeerawo mu nsi, naye beetaaga ebifo bye bakolera nga biraga obukulu bw'omulimu gw'ekitongole ekiramuzi. Nga nammwe mwe mulaba ekifo kino kiraga nti omulimu gw'ekitongole ekiramuzi mukulu nnyo mu ggwanga. Nkulisiza Ssaabalamuzi okubanga ye Ssaabalamuzi gwe tulina kaakati nti enkulaakulana eno etuukiddwako mu budde bwe. Naye era nkulisiza ne ba Ssaabalamuzi abaamukulembera, kubanga enteekateeka eno yava mabegako, naye Omuganda agamba nti amagoma gavugira aliwo. Kaakati ye Ssaabalamuzi aliwo era gwe tukulisa olw'enkulaakulana eno. Ekyandeese wano kwabadde kuwaanyisiganya birowoozo, naye nga kyavudde mu Ssaabalamuzi ku ngeri gye tuyinza okweyambisa enkola eyaffe ennansi mu kugombolola embiranye ezibeera eyo mu bantu, mu kutabaganya abantu ababa basoowaganye, nga tweyambisa enkola ezaffe eziri mu nnono n'obuwangwa bwaffe. Era Ssaabalamuzi munnyonnyodde nti mu Buganda waliwo enkola ey'ebitawuluzi. Okutawulula kwe kulaba nti abantu ababiri abalina ekibasoowaganyizza bakkaanya. N'ekigambo ggombolola kiva mu kutuuza abo abalina ebibalwanya ne mubatabaganya ne batuuka ku kukkaanya. Era muyitiddemu n'embuga ya Kisekwa bw'ekola. Embuga ya Kisekwa eyo gye tuwulirira enkaayana mu misango gy'ebika. Kale bw'ebanga enkola gye tulina mu mateeka ebala enkola zaffe ez'obuwangwa n'ennono nti ntuufu era ziyamba, kijja kukendeeza ku mugugu oguli mu kkooti. Emisango mingi egy'amaka, egy'ettaka egisobola okugonjoolwa mu mbeera eyo abantu gye babeera, kasita babeera nga abo gye tugenda mu bitawuluzi nga beesigwa era nga bantu balamu. N'olwekyo enkola eno mu Buganda yadda nnyo, naye Ssaabalamuzi bw'ayagala ogireeta mu nkola ey'amateeka nga bwe gali mu kkooti, kijja kuwewula nnyo kkooti, kijja kukendeeza emisango, kijja kuleeta okutabagana mu bantu, era kijja kuba musingi mugumu ogw'enkulaakulana. Abantu bwe baba n'ebintu nga bayawumba buli kaseera nga basoowagana, enkulaakulana tebeerawo. Kubanga era bw'oba okayana ne muliraanwawo, ky'oba oyagala okukola toyinza kukikola. Okikola mumaze kutabagana n'okukkaanya. Naye singa tukikola mu bitawuluzi, mu magombolola, ne mu mbuga zaffe ez'enjawulo, ate ne kkooti ez'amateeka nga zikirabye nti enkola ey'ekinnansi ntuufu, ndowooza nti Uganda ejja kwongera okukulaakulana. Era ku lwange ne ku lw'abannange be nayise nabo tugenda kuwagira ekirowoozo kino, tugenda kwongera okusisinkana tulabe bwe tunaakitambuza, abantu bafune obwenkanya, abantu bafune okutabagana, ffenna tusobole okukulaakulana nga Uganda yeeyagaza.